All right, nsanso kulaba gyosinzira okuba nga otuwachinga. Thank you so much for being a part of this family. Verse Strange 256 gwe mkutu kwoli na buli kati omuteeketeeke ow'ekitiibwa Medard Lubega Sseggona akali amaggwa agezaako nga bwe kisoboka okumatiza oba okukakasa abalonzi b'ebusiro okuddamu okumulonda adde mu Parliament nga tali ku kkaadi ya National Unity Platform. Oluvannyuma lw'akakiiko k'ebyokulonda aka NUP Electoral Management Committee okutuula ne ka assessinga ne kasunsula ani asaanidde oba agwanidde kkaadi ya NUP, baavaayo ne final results nga kkaadi bagiwadde Mathias Walukagga sa. Sseggona yasalawo okujja independent naye ebintu bibadde tebitambula bulungi mu campaign. Buli waagenda bamugobaganya, bamugamba kino wekiti ne wekiti. Sseggona yali yagaana okugula ambulance naye okuva bamumma kkaadi yagulirawo n'ambulance. Ekimu ku biraga nti akaliro indeed akawulira. Olwaleero abadde ku mukutu ogwa CBS abaddeko ne Ssemujunganda era njagala owulirize olutalo Sseggona lwalimu. Si lwangu, tambuza video. Enti yange njagala nnyo omuntu ayawule ebintu amanye okubeera social ng'oli muntu mulungi ku kyalo kintu kirungi. Si kyekiteekwa okubeera ekikulu ng'abantu basalawo ani abeera memba wa Parliament. Bw'obeera oli byombi osobola okubeera memba wa Parliament omulungi n'obeera n'omuntu w'abantu nakyo kirungi naye oyinza okusanga olina okusalawo ekimu. Olina okusalawo ku muntu asobola Parliament n'omuntu anaabibyamu. Kakati tosobola kunoonyaamu abibyamu n'oga nti agende kuba yasinga okubibyamu ku mukolo. Toyanziza Honorable Sseggona mu 2011 mwalina ekibiina kye mwatambuliramu ekya Ssuubi era nga mutambulira wamu Honorable Sseggona ali wamu, Honorable Nambooze, Lord Mayor, Honorable Ssemujju n'abalala mwenna nga muli wamu. Nabeki eyagwa mu mbeera eyo gye mwalimu abaana bannambye okubanga mukadde kana abali ku kizigo omanyi mugaraga nti anatta ekizigo asooba naye okunoonya akalukufuuse kwa kweweereza mafumu ate mummwe okusingira ddala beetaaga obuyinza. Kizibu ki ekyagwamu eyo nayo sitayiro yakukwata buyinza? Well, musajja yawandiika akatabo n'agaa nti ebyedda bisasika. Kyo kyamukisa mubi. Mu mwaka gw'E1999 nga nakayingira mu mwaka ogwokubiri e Makerere nalondebwa ne munnange omu kaakati omulamuzi Justice Grace Magala okugenda okukiikirira Makerere University. Nze twayitanga All Africa Moot Court Competitions zaali Accra, Ghana ku Legon campus. Nengenda nempoza nnyo bakuwanga facts, scenarios. Nowoza leero nobanga gwo waba oluddako nobanga gwo defending gwo wabiddwa. Musajja ali Chief Justice we South Africa but twafuluma mu break nampita nangamba, young man, you'll make a very good lawyer. But learn to concede where you have a weak case and move to your strength. Nti muvubuka gwe ojja kubeera lawyer mulungi naye yiga ekigambo kimu omusango wano bwe gubanga mubi waliwo wokkiriza n'obuukawo n'ogenda awalala woyina amaanyi. Okwewerekereza ebigambo abantu abawangaalira awamu si style ya kunoonya buyinza. In fact, style ya kweyongerayo okuva awali obuyinza. Era nkakasa buli muntu ampuliriza amanyi okufa kwa ekibiina ekyo bwe twakitandika nze nali omukwanaganya waakyo. Evanze mukwanaganya waakyo kuba tetukisatulanga tetulondanga mulala, nze mukwanaganya waakyo. Wasuubi muntu kutandika kwaffe ebirowoozo byaffe nze nkyabiriko. Yali byakukolera wamu tuzimbe force ey'amaanyi esobola okukwata okunoonya n'okukwata obuyinza nga tukolaganira wamu n'abalala. Era Ssuubi kyeyasooka okukola kwe kuteekawo entabagana gye twatandikawo
ne Dr. Kiza Besigye mu kiseera ekyo yali mu FDC naye nga si mukulembeze wa FDC, yali candidate wa FDC. Ne tubaako entabagana gye twakkaanyaako twasinkana ku Popo Memorial Hotel mu Ndeeba. Menyeko omutima, my heart bleeds. Omutima gwaye gukulukuta buli lwe ndaba abantu baffe nga beerumaaluma, ng'omulabe waffe yeenyweza. Bwabaawo omuntu yenna azannya ekitundu mu kulaba nga tutuuka ku leve eyo akolimirwe, bwabaawo omuntu yenna alina ekitundu kyazannye mu kututuusa awo akolimirwe, abantu ba Buganda, abantu ba Uganda basaanye bamunyiigire nnyo, kubanga bwe twatambulira awamu tulina bye twatuukako. Nze ndowooza nti n'amaanyi g'olaba opposition g'ebadde efunyeemu, embavu z'ebadde efunye gabadde gatandikira awo. Mbadde nzijanga mpulira Honorable Ssemujju annyonnyola engeri gye twagendanga ne twewa kinene nnyo olwaleero nti wakyaliwo abantu wabayinza okulumba bannaabwe. Mwateekamu ne transport. Oh yes, nemugenda ne mutwala eggaali. Tweteeka nabigaana sisobola kukikola okusituka ne bwe banteekamu transport va ne kweteekamu owange sisobola kukkiriza muntu yenna kunkozesa bya kigwagwa. Nonsitula ngende nnumbe Honorable Namboze, ngende nnumbe Mpuga, ngende nnumbe Kivumbi, abantu okujjaho nga sina byakola n'olwekyo abakikola nandibadde amagezi bakikomye. Babakozesa bekozesa tutandikidde wali tusobola mweteekamu naye n'omulala tamunteekamu sisobola kukkiriza kunkozesa. Abooluganda ebyobufuzi bino byakiyita mu luggya, ebyobufuzi biggwa, oluganda luno terugenda. Bino byeyongera ne bituuka ne mu baana baffe. Omuntu omu yali annyumiza abaana ba Gen. Museveni bagenda okulaba Jaberi Bidandisa liwa ekitiibwa. Anka aliwo abiki ng'omwana ali mu fridge ajjayo apple. Omulala ali mu fridge ajjayo mata, omulala akuba magi bifumbira caayi kubanga bo bagenze wa kitaabwe. Wa anko waabwe. Kati omwana ye agenda kuwulira atya. Ebintu ebimu tubikola naye nga bireka obulumi obutasanguka ku mutima. Muffe ne mu baana betuzadde ne mu bazzukulu. Honorable Mushaga, amanya Mushaga lumu yali yatwala ku kyemisana n'atugulira ekyemisana, twali ne bannanga Honorable Ssemujju n'atugamba nti nga aba-FDC baali bamutawanya mu kiseera ekyo okologana otya ne Museveni abeera atya mukwano gwo ng'ate oli eno. Honorable Mushaga n'abagamba, look you guys, namanya Museveni nga temunnazaalibwa, namanya Mbabazi n'otafiire mu 1973 nga temuliiwo, sibeeranga kaawo ne neetaaga emitwalo 5 nga munnange yalina ogimpa naye mwe nali mbasabyeku ku ssente ezo. Buli lwe nakyusa ekibiina nkyuse n'emikwano naye ng'oggyeko ebyo byonna naddala nga ffenna tukyayogera eddoboozi limu nti ffenna tulwana omusajja agende, mutuuka mutya ku leve eyo egamba saagala kulumba muntu n'omu because I have avoided that, nkyewaze naye ndabe nga nsobola okugatta. Katonda ampe ekisa ndabe ng'ebyo tusobola okubijjawo. Oba okyakwatirira eno bwoti ne bwoti ogenda okulaba ekirala ne kigwawo nti ate ono yakoze kino ewulidde kitumenya. Era Omuganda agamba nti abakulu bassi, nagamba oba omukadde w'Entebbe ono yatuloga era mukadde wa Ntebbe anti abakulu mwetemwesobya kibayita okufuuyirira ezirwana. Wakasanka abeera wali ng'ateeze ng'ayagala banna ezirwane n'alondawo ekyoya ne ngenda nzimba ennyumba yange. Nikugamba ogenda n'onoonya n'ogamba atuloga baba nti omukazi muyima akyatudde ku kisaabo. Ninga naye kati bwe ngenda okufuula tunabo nti omuntu aliwo bamukadde w'Entebbe nti yatukwatidde mu bibbo yagenze mu mpewo z'ewaabwe ne tutuuka ku leve eno okuwonoonekera ddala
okwemalawo bwemazi bwetu ng'ate n'omulabe waffe tukyamulina ne tumuggyako omundu muli ku kizigo waliwo omuti gwe babel gwegwo gwennyini omunaala nga ffenna kwe tuli ennimi zikyuse n'ogamba yii twatuuka tutya wano oli asaba buloka bamuweereza kitiiyo waliwo sponsor wegabintabulira ddala kuliko kyetwogeddeko wano nti oli muwagizi wa Kyagulanyi akalulu kamunoonyezeeyo Muntebe wa president bagambye nti nno sikamunoonyeza mbuziza eri ewaffe yakamaladda kakati lwaki mbamenyeka niye bambuuza mbagamba nti nkamunoonyeza ebigambo byetwogeddeko wano nga nawe oyagala bakulonde naye ng'omu ku bakulembezaga nti bolonda Kyagulanyi bw'ozizikamu atalina mbuleera obeera kapere kati ate gwe tuli kwamba bamuzibe bagenda okulaba enjovu byawandiikibwa sinzi tebitandikidde ku nze buli yagikwata we yateebereza nti bwefaanana eyagikwata ku lubuto yagamba eringa ekiswa eyagikwata ku kutu yagamba eringa ekikoola eyakwata kakira kaayo yagamba eringa omusota naye okugana ebibuuza ddala bamuzibe baali banoonya ki kugenda okulaba enjovu ekyo wali okirowoozezaako nkirowoozaako kati bwe mba ntambula nsanga abavubuka ab'empisa ensiiwuufu ne banvuma ebigambo abalala ne bampa emulaala bembwa waliwo neyakuba ekifaananyi ky'embwa n'ateeka nekyange nakimpeereza ku simu yange nagamba nti ndowooza kano keeka kuzaala kakufaanana yagamba ndowooza kano keeka kuzaala kakati nga naye mu kufuba kwe abantu bafuba nnyo okutegeera oluusi okutegeera tekuba kwangu nga naye mu kufuba kwe okutegeera n'awadda nnyo ategeere alaba nga ekyo kigenda kunzija ku mulamu ne ku byenkola nenga bwe najjukira ne ngamba naye ate bwengamba nakolebwa mu kifaananyi kya Katonda siyinza kuba nga nfaanana bwe nti okujjako nga nalina ekizibu ku maaso ne ntandika okumusabira ne mmanya nti okutegeera kwe munnange kukomyawo yeetaaga okusabira ne